Ebifo biwerera ddala 829 ebitalondebwanga mu bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuva ku disitulikiti, municipali, town council n'eggombolola. Kino okubeera bwe kiti kyava ku gavumenti ng'eyita mu paalamenti okutondawo disitulikiti, municipali ne town council empya ng'okulonda kw'omwaka oguwedde kubindabinda ne batasobola kutegekerayo kulonda wamu n'okujjuza ebifo by'abakulembeze abaali baafa. Ani asaana okuyimirira omuntu yenna ng'alina emyaka 18 n'okugenda mu maaso? Naye omuvubuka olina okuba nga tonaba kuweza myaka 30. Bw'oba olina myaka 31 nga identity card yo bwebala, please don't come. Oba 32 tojja. Okusinziira ku kamishona w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM, Jen Alisemera, bafunyiza enteekateeka egenda okugobererwa mu kibiina okusobola okulonda bannakikwatira bendera okujjuza ebifo eby'enjawulo. Ebifo ebyo bigenda kubeeramu ba chairpersons stroke ba mayor, abalala bajja kubeera ba elected councillors, abalala ne babeera ba woman councillors, then aba councillors aba people with disabilities. Wabula bavuganya mu Akamyufu baganidde okuba enkuŋŋaana era basabiddwa okugoberera amateeka g'ebyobulamu. Tugenda kulondesa nga tubadde tulondesa kutandika ku makya abantu ne balayininga. It is lining. Bagenda kulayininga behind that candidate oba balayininge behind the campaign manager we oba omuntu wena gwaba alonze oba ekifaananyi. Kyokka abakulembeze ba NRM ab'enjawulo so amativu n'okuteeka okulonda kwa Akamyufu mu kulonda kuno ng'ate ekibiina kyalemeredde okulonda abakulembeze b'ekibiina ku mitendera egy'enjawulo. Ekibiina kye NRM tuzze tukikaabirira emirundi mingi nga tukaabirira chairman wa party His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga tumusaba wabeerewo okulonda mu bukulembeze obw'ekibiina. Twakamala omwaka gumu n'ekitundu nga tewali kulonda kwa kibiina. Kati obukulembeze bw'ekibiina biba tebuliwo okumala omwaka gumu n'ekitundu. Ekyo ekibiina kiba tekiriwo. Bwe njogerera nga njogera sirimba kiri ku likodi nti obukulembeze bwe NRM buliko seeke yokka. Serubira agamba nti ng'ekibiina bagenda kufuna obuzibu mu kulonda kuno kubanga bamu ku bakulembeze baabwe ku mitendera egya wansi ekibiina bakivaamu dda nga n'abakyakiri balondebwa mu bifo ebirala, ekintu ekiyinza okuzingamya emirimu gy'ekibiina mu kiseera ky'okulonda. Ffe ng'abalumirirwa NRM nga tumanyi n'ekiri ku ground, tusaba obukulembeze bwa NRM okuva ku ntiko buteeketeeka okulonda kw'ekibiina okuli mu mateeka. Central Executive Committee ng'ekulemberwa chairman waayo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni etuvuga mu nvuga ekifuula nenge nga ffe abawagizi bo ne basigala nga beekozeeko olukomero olwabwe batereezezza ekyabwe. Ffe ng'ate abanoonya akalulu mu bantu ba wansi ne batulekera distance ennene n'abantu be tunoonyaamu akalulu. Omwogezi wa NRM Emmanuel Dombo agamba nti okulonda olukiiko olw'oku ntiko mu NRM olwa SEC kwayongezebwayo ebbanga lya myezi 6 olw'embeera y'ekirwadde kya ssennyiga corona, ekintu ekitabalemesezza okutegeka okulonda kuno. Etteeka lyalagira abanaayagala okulonda ngeri ki gye basaanidde okulondamu. Esooka abamu banaakola resolution, abamu bakola extension gye bataasobola kulonda, era ebibiina ebisigaddewo se NRM yokka. Ebibiina byonna FDC ekyamugisha muntu bakiyitani ANT byonna DP tebyalonda. Baatula butuuzi ne bongezaayo executives zaabwe okugondera amateeka agakwata ku byobulamu. Posiano Mukibi, BBSKATI, Gambuuze.